someone's child's affair is very important. The lawyer may not interpret when he has a touching personal issue. What appreciates that one's inability to affect other colleagues and force to proceed in any manner. We may have to accommodate each other. I appreciate the fact that the spouse has to rest is the need lawyer for choosing number 1 or choosing number 6. And they may be comfortable when it is around their it's probably their approach to understanding and the matter of being around to move to the right side of the What has had the benefit of hearing from counsel for the judgment debitors? I have received a memorandum of understanding between the applicant Nakiliza and the respondent judgment data associated. I have also looked at the guarantors to the judgment data. Since the judgment data has paid a sum of 7 million Uganda shillings to the judgment creditor, remaining is a balance of Uganda shillings 3,650,000, and he has 3 guarantors to guarantee the same be paid on the 15th of February 2024. This court is also informed that the judgment data has paid a sum of Uganda shillings 3 million shillings as opposed to the bailiffs who arrested you, and they have settled together. I hereby accept the memorandum of understanding signed by the parties and release the judgment data associated from custody. I so order.
n'abakyala abali eyo nkimanyi kati bagumuumu abasinga omumaala nga nze. Ogambye abantu abanaku nga mumufunye ku justice. Justice kyebaddewo abantu gye baagala okumanya. Justice ebaddewo bamukwata I think abasinga mwagala ba that day oyo yayita kisuubira nga alowooza wamaanyi tebasobola mumukwata. Bamukwata bagafulumya olwaleero ne beegayirira cause bazze okuva eggulu bagamba beegayirira tukole tutya ne beegayiridde ne baleetako ssente baleeseeko obukadde 7 ne babawa wiiki bamaleyo ssente paka olwonga mmeka mpaka nga 15 wiiki ejja. Kati owulira otya? atleastiko nyina essanyu lingi abadde bagamba nti laavu kale akomewo era abagambe mu guno omwaka waka tusasudde bya mwaka nti Shubira yamuweereza message oba alina kye yamusabe kyonna afuna information eyo nga yange nga gamba nze muweereza mu njajenge kozi nfunye ssente za mwaka mpaka guno mwaka paka January omwaka ogujja. Naye tonazifuna zonna mu bujjudde? Sinabazifuna zonna naye amushuba zijja kujja kubanga 3/4 weziri. Essanyu likubugaana kati otandikira ku ki? Ye ssente ezo ogenda zitemaatema otya ogenda zikwata otya? Nina sooka nsasulira abaana fees ku ssomero gye bagendako batandika bupya oba baddayo ku gye baagidde? Obulamu bukyuseemu kati tufunye kasente. Mwagala ssente? Bannange twagala ssente. Mwagala ssente ate mukafunye? Basasulireyo omwaka mulamba se baba nange babeere ba boosi nga basoma busomi ati abagoba manyi kyekitegeeza simanyi kyekitegeeza omwaka mulamba balowooza eddooni yavuddewo ono ebisigadde tunaabiraba enkola. Essanyu ly'amaanyi nkugambye bakyekitegeza nga tebagoba mu rent nga tebagoba mu nnyumba. Ennyumba ogenda sasula yamweka? Ennyumba kigenda sinzira gye ngenda okufuna essomero ly'abaana ngenda okulisanga ko sinamanya abaana be bagenda kusomera kati essomero we ligenda okubeera ennyumba ngenda okifuna ne wenkolera kati mba nina okuba nga kumpi ne ku dduuka nga nsobola okuyiriba n'enzibu nga transportwalisi nsobola okudduka nengenda kinyengenda kaduuka kange. Shubira ssente tozoonoona ogenda zikwatawo okwagala byekya njagala renti njagala fees njagala saagala oddemu onkubira nti jowo wayijjamu tuddemu jowo togenda kuddamu kundaba mwaka guno okuleka ogujja ng'agaanye tetulambule kubanga nkakasa nti ddala wabatwala ku ssomero jowo abaana mulina balambula nelandirodi wange oyo mupya naye mujja mulaba. Kakati byenjagala okuyisaawo bannange abantu abanyambyeko abantu ababadde mu kino kansooke mbamenya nebaza Matini Kiza Matini gwe mukoze mutya gwe bagambye mbu simanya omwana omusimanya wuwe simanya ndya simanya asula mabeere waliwo ebintu ebadde bazze boogera omwana yanyamba buyambi omusirikale wa Natete ye yamukubira nanyamba nga simuwadde yadde ekikumi oyo omwana talina yadde oyo omwana alina famire muli kumenya famire ye bandi omulala waliwo senga wange senga Bridget ekintu kino takiriimu yadde koota bwezi okuva gye kyatandikira mpaka gye kiggwa mumwogeddeko muwandiiseeko ngu simanya yagala biki talina kyalimu talina kyamanyi talina bandi mumujje mu bino ebintu. Omulala ankoseeguya embeera mugobera story eno tebadde akola ku lugambo tebeerangako ku lugambo abantu mubajje mulekera okujanjinga abantu okusinziira mu mulowooza mulekera okwogera ebintu okusinziira mu mulowooza bwe kiri nsooke mufuna information manye ekintu bwe kiri. Ekirala abalamuzi bannange abalamuzi b'erubaga beebale nnyo abalamuzi b'erubaga mwebale mwami Edimondi kanso Edimondi Walusimbi Judge Adam banange Judge Adam obankole ntya neyanziza nnyo abagambye ankwatako nga mukomawo ne mwamunvumye buvumi kimanyi mugenda kunvuma bani abagenda okuvuma ba social media bo balina okunvuma agenda basiba
agambye ajja basiba yewaddeyo okubasiba yewaddeyo okuyamba akakazi katunzi akanaku kulwa mmwe kakati banagiri ebyo neyanziza nnyo buli anyambyeko bane tufunye ku bwenkana abakazi ngaffe abatalina bantu batuyambako atilisiti n'abalabalabirawo ebyo bannange kakati katono nnyo ku ky'omulimu omulina tandika okukola omulimu olwedde mbadde enkola naye nga byenkola si byamaanyi nnyo naye mbadde enkola ntunda engoye z'abaana bannaaye buli ayagala kati ndi ku bizinesi ntunda engoye z'abaana buli muzadde antuukirire ntunda empya enkadde abato mpaka kiriti mwana ntunda engoye zammwe bannaaye mujje mumpagire naye ka bizinesi kiraga nja kwongeramuko sente we zinaaba zisobodde okummala ntunda engoye z'abaana mujje mumpagire ndabirire obwana bwange bannange kitaawe wuuyo mumulabye mumpagire munyambe muntaase baleme okuŋŋamba nti ndi musajja kulaavu simanya omusajja mwesiba kulaavu simanya neewo obutwa kati munyambe mumpagire nfune ku ssente bakwadde ssente za mwaka omwami tajja waka kulaba ku baana abaana takyogeddeeko naye ng'abaana babe bw'aba abaagala wana akyogera kajja kujja abalaba Shubira oli mu kamera zaffe Maulana singa gamba muddewo okola ki okweyagala atoddamu kyogere ekyo tekisoboka tekiriiyo ne mu bitabo tekiriiyo tekigenda bbaawo tewali bannange yaŋŋamba kuva wa Maulana nze nakoowa nenva mwaga amenyumba ye gye bagamba ennungi neŋŋenda mu kazigo kaakati Maulana nze naye tuyina baana ye taata w'abaana bange abasatu kuba benkyayina nze maama w'abaana abasatu kyekyo ekitugatta nze ne Maulana yenna ayinayo essuubi erigamba mbu abaana ŋŋenda bbawa Maulana simanya ebipapula by'abalaga abaana sigenda bbawa Maulana yadde eddakiika naye akkirizibwa baweza emyaka 8 ne we banaaba bawezezza emyaka kijja sinziira wanaaba afunye muwasi bulungi wanaaba afunye omukazi omulala ng'ategeeramu nja sobola obbamuba naye wanaaba akyayina oyo simanyi ŋŋenda kutoba n'abaana bange bannaayo abaana bange ngenda guma mbeere nawo kyogamba ekiganyiso wayo abaana nedda eyo paati tugiveeko oli amanyi kakati kyekyo abaana bange ngenda beera nabo nze maama waabwe sente ziri luddawa sente kooti ezivudde mu kooti sente weeziri kye bayita sente tukireke nyinza zibalaga ne mu ntaayi wakataayi naye sente weeziri sente ezifunye buli kimu kiwedde bulungi bannange benkosezza mu nsonyiwe eri Maulana ne family ye eri Maulana ne family ye njetondedde kuba abaana bange gye bazaalibwa ku lw'abaana bange njetondedde kuba tebategeera bino tebabimanyi ate beetaaga famire yaabwe ate omwami ayiki omwami abadde kyane Maulana ate si mwami wange taata w'abaana bange Shubi ogenda kunkuba Maulana taata w'abaana abange abasatu kasoza yaliramu ekitiibwa nga taata w'abaana ne fees bannange abantu mwenna abandaba neeyanziza abantu mwenna abampisapootinze mweneeyanziza kubanga singa si mawulire singa Maulana tetwamufuna singa bangoba mu nnyumba singa buli kimukoze ebintu byonna byavaayo nga amawulire gazze ekyeyamanyi najja ne banyongerayo wiiki ne bansaasira ninaayo neeyanziza aba midiya mwenna sigenda kumenya mwebale nnyo bambi mwebale kuntaasa ebyo akatalekeka sente ezo emiliyoni 10 tutemeretemeremu zakukavalinga kinaki kwaliko fees kwaliko rent kwaliko ne kulya nemmere gumu ekitundu lunaku gumu ekitundu lunaku infact nasaba nantini nasaagala nnyo mukaluubiriza koze zesonte ffenna nga tuzze mu buntu miliyoni 10 tezimala mwaka naye nasaba nti just mugondezaani kuba omwagala nga taata w'abaana omwagala kireke tweyanza nnyo mukwano kati ne boddayo